Jibadde miranga na kwazira n'okuva mu batuuze n'ab'enganda ku kyalo Namaliga North ekiri mu Town Council y'Ebombo mu district y'e Luweero abatemu abatannategerekeka bwe bazingiza omwana w'omujaasi w'eggye lya UPDF ng'adda awaka ne bamutta mu bukambwe. Ettemu lino likoleddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'attiddwa ye Ashraf Aklomat abadde atemera mu gy'obukulu 16 ng'abadde mutabani w'omujaasi Paul Jambo akolera mu nkambi y'Amajembuya ng'omugenzi abadde abeera ne nnyina Janet Kalunje. 16 obuzibu buvudde nnyo maama ono taata simanyi weraga maama abadde single mother abadde maama yekka kati obaana mumanyi abaana bakoze ne bamaama maama abadde alwana nnyo omwana ono okumugamba okuwulira tatambula kiro nga bwe mumanyi omuzadde bwabulira omwana naye ng'omwana okuwulira kutono. Omulambo gwa Aklomat gusangiddwako ebiwundu ku mutwe ng'abamuse balabika nga bamutemezza jjambiya nga n'emikono gyombi bagimenyeemenye n'oluvannyuma omulambo ne bagusuula mu kkubo wakati. Mukubi batemye wano ku mutwe ne bakuba ne wano mu matu ate n'oli okwosa ennaku nga 3 emabega naye era waliwo omulala bamukola bwe batyo naye ate wali wammanga era nga engeri gye bakubyemu n'oli bwe bamukuba. Okufa kwa Aklomat kulese abatuuze beewuunaganya n'okwebuuza abamuse kye baamulanze nga bategeezezza nti ono omuntu waakuna ngattibwa mu nzita y'emu. Ennyini keesi ng'eguddewo naye era ne wiiki emu emabega awo omuzeeyi baamutemulira era wakimmanga wali ennyumba nga 3 okuva wano naye ne bamutemula bubi nnyo ne bamutematemera yasibira mu barakisi mu ddwaliro era naye akyali bubi. Bagamba nti abavubuka bangi ku kyalo kino abatalina byakukola nga ensonga lwaki obubbi n'ettemu bweyongera buli lukya nga basabye poliisi eveeyo bataase ku bavubuka ekika kino. Ekizibu kye tulina abavubuka ennaku zino obubbi bungi nnyo balina ebigaali ndoze enjoga y'ebigaali mu bitegeera abavubuka ebbula ly'emirimu ly'abavubuka lye liviirako ebikola nga bino era kati bo babeera mu kutangatanga butanzitanzi kudde eno bavubuka bo bali mu mbeera mbi ddala. Wakati mu maziga nnyina w'omugenzi Kalungi ategeezezza nti yayawukanye ne mutabani we ku ssaawa 12 ez'akawungeezi n'amugamba nti agenda mu ttawuni nga yeewunyizza ab'ettima abasse mutabani we ng'ate talina buzibu na muntu yenna nga mu kifo ky'okumuttira omwana bandimulumizza ye kennyini. Taata sakonje taata weyoyo bambiwe ali mu jaketi ya brown. Ye kansala w'ekitundu kino Ahmed Siraje Kato agamba nti mu kiseera kino batambulira mu kutya olw'obutemu obususse ng'ono omuntu waakuna ngattibwa ng'ono asabye abatuuze okulaba nga bakuuma obulamu bwabwe naddala nga beewala okutambula obudde obw'ekiro. Nkubira omulanga abatuuze bonna abali ku kitundu nti mugezeeko kuba abeegendereze nnyo kuba weewaawo abakulembeze balina obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ebitundu byabwe bitebenkera naye ate security etandika naawe kennyini. Ffe tetujja kusobola kubeera ne poliisi tejagezaako kukuuma nga gwe ate weeragajjalidde. Oluvannyuma poliisi etutte omulambo gwa Aklomat mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.